Kitalo nnyo baby afudde ku myaka emito era nga mujjawe yakimukoze. Ngenda kubambikuwa Pastor Bugembe afunye omuntu anamubeesabeesa ebiseera bye bigenda okujja mu maaso. Asonga ate Rema Namakula atuuse ku buwanguzi. Asiwewoka ngenda kuba nkulaga ebbeeyi y'amafuta akyetandise okukola abantu. Welcome to Vicky Exclusive wamu ne Wonderboy UG. Kansoke nkusabe mukwano akavideo kano kampe like nga akavideo kano kasobola okutambula. Ate era kankusabe subscribing abo bato subscribing nga ku channels za Facebook Zombi, making sure nti after subscribing mukwano you turn on that notification bell. Kwata mukade kajem personalize kateke mu all osirike. We are proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products. Abakugamba nti bajja kujjanja bakozesa eddagala eri obutonde eritalina bulabe eri omubiri gwo obulamu okutwaliza awamu. Songa ate gwe atawanzibwa endwadde ez'enjawulo bakugamba jangu bakujjanjabe. Agwo omusajja abakolera ka wake up call. Songa nawe omukyala abakolera ka gift organic cream. Then nawe akola wekifuba ekitakutuka n'obuzibu mu kumaloboozi bakolera ka cough doctor n'eddagala ery'ebika ebyenjawulo ku ndwadde ez'enjawulo. Abasangibwawo ku Access Building Rubaga Road. Songa ate ye ajja Tikalodo akugamba nti musomi wa dduwa jangu akulombera edduwa y'ensonga gwe wena tawanzibwa ebizibu ebyenjawulo abajja kuba bakufunira solution nga bayita mu dduwa. Hajja Tikalodo asangibwa Wakiso mu contacting ku namba y'essimu ejolaba esembya 067 mu kabox aka black okuli Hajja Tikalodo omusomi w'edduwa. Kale gwe anoonya omwagalwa anoonya okutereza eby'emirimu ayakola ku bya passport visa oba okufuna obutuuze mu nsi ndala ate nga bikyaganye Hajja Tikalodo akugamba ye solution yabyo ajja kulombera bulombezi edduwa. Ankale Kitalo nnyo eky'omwana baby ow'emyaka 3 n'ekitundu bambi eyafiiridde mu side za Kiruhura district. Ono nno akitegerekese nti bambi yabadde agenze mu bitundu byeyo okulaba ku kitaawe oba taatawe naye nga taata w'omwana ono yawasa dda omukyalo omulala. So step mother akitegeezeddwa oba kirambikiddwa nti ye yalunze obutwa obwajje omwana ono mu bulamu obw'ensi eno. Okusinziira ku information so far eyakakuŋŋaanyizibwa kiraga nti omukyalo ono step mother ye yasse omwana ono baby. Okusinziira ku bantu ab'enjawulo n'ebirowoozo by'abantu ebigenze mu maaso n'okubeera nga biyitaayita kitegeezeddwa nti taata w'omwana yategeddeko luvannyuma nnyo nti omwana we ddala kituufu afudde nga n'abantu oba abatuuze bamaze okukuŋŋaanira awamu. Ettemunga lino ffe wano ku Vicky Exclusive ne ku Wonderboy UG tulivumirira era tugamba nti abazadde naddala abakyala amufenga nnyo ku baana newankubadde omwana sigwa omuzaala. Ngenda kuba nkuwa akatambi k'omwana ono olabe baby yambi yabadde ne bright future lwansonga nti yabadde ayinamu n'ekitone era ngenda kuba nkuplayingira akatambike gwe kennyini agende mu maaso n'okwesengejjezaamu olabire ddala akiki omukazi ono akye yakoze ebbujje lino. Mu comment section yawo wansi njagala nteeseze wamu naawe ng'ombuulira abakazi kiki ekibaleetera okutankuuka mu mitima ne mutuuka ne ku extent oba abakazi ne batuuka ne ku extent bambi esaanyaawo obulamu bw'amabujje. Mu comment njagala ntambulire wamu naawe teesa nange kiki ekiviirako abakazi addala okuwa abaana obutwa oba okubacunya oba okubattira ddala naddala nga si be babazaala. Wano w'oli mu kulaba gemaziika ag'omwana ono omuto baby era nga bagezezzaako okufuula omukolo guno ogw'ekitiibwa newankubadde nti gabadde maziga anamiranga miwoobe kwazirana mu famire y'omwana ono naddala taata. Katusooke tulabe akatambi k'omwana ono then nkomewo n'ebirala.
omwoyo gw'omugenzi Baby bambi mukama agulamuze kisa ate era n'ebisobye ku mwana ono kozinze kyemmanyi mu nsi buli muntu asobya mukama amusonyiwe era amulamuze kisa. Bwe tweyongerayo ku bbeeyi y'amafuta eyeekanamye mu ggwanga lyattu Uganda waliwo obutambi obugenze maaso n'okubeera nga abusirika. Omuntu eyaleeta eŋŋombe emanyiddwa nga osirike yeegwe bati agenda maaso n'okunoonyerezaako olwansonga nti akagambo kamaze dda okuyingira ne mu bbeeyi y'amafuta. Akavidiyo kengenda okubeera nga nkulaga essaawa yonna akaglambika omukyala emmotoka gwe yasikiddeko mu jaamu. Kaakano akatusooke tukalabe. Akatambi kano omukyala emmotoka emanyiddwa nga Alfred yamusiseeko mu kkubo wakati ewandege yabamanyiwo obulungi. So teyeekooyeza kye yakoze n'ava buvi mu mmotoka eyo n'agirookinga mu wakati we yasikidde wennyini ye ne yeeyongerayo. Abamu amafuta kati bagatunda bbeeyi era ng'okusinziira ku petrol stations ez'enjawulo ajoyita mu bitundu byo gali wakati w'5000 n'okubeera nga gatuuka ku mutwalo. Petrol station endala zigatunda 600, endala 7, endala 8, endala n'omutwalo naddala mu bitundu by'entebe. So abantu ab'enjawulo bapostinze akatambi kano nga buli omu ateekako ekigambo kimu. Emmotoka bwekusikako oba piki bwekusikako bwe paakinga weesikidde osirike. Bannayuganda mujooga naye nga bannayusi bali eno bakaaba ebbeeyi y'amafuta akyategeerekeseeko nti ate ebimmotoka ebireeta amafuta andooza obalaba bali eri basamba mupiira ku borders naye nga ekyabaleetedde nabo okuva mu bimmoroka okuwona ebbugumu nsonga nti bambi ebbeeyi y'amafuta okulinnya kyaviiridde ku kuba nti borders abantu bano bazzeemu okukeberebwa bakolako tests eza COVID-19 abasaabaza amafuta. So ku borders kilometers ndooza nga 8 namba zijjudde mamoroka. Abavuzi babirole bagamba ate baagala bakebera kozi buli budde babeera babakebera kati nabo beediimye ne bawummuza emmoroka zaabwe ne badda mu muzannyo eno amafuta ne geekanama. Songa eyo bwe tuvaayo omukyala Rema Namakula mukyala Dr. Hamza Sebunya avuddeyo n'abeera nga appreciating moments ennungi zemukyasinze okubeera nga musharinga naye. Ano Rema okukola kino asinzidde ku Instagram account ye bambi anayebaza buli muntu sekinoomu agezezaako okumubeererawo mu bulamu bwe wabula nga endongo bwe yeteekateeka okuggulwawo. Rema Namakula asuubiza okubeera nti agenda akussa abantu be performances ezitalabwangako. Rema y'omu ku bantu abasuubiza ekintu n'akituukiriza era nga tusuubira anytime from now endongo kasitebeera nga egguddwawo mu butongole. Rema first show ye tegenda oba first performance ye atusuubira okubeera nti ategenda akubeera wala nnyo. So nga ate Rema Namakula bwe tuba tumutadde ku bbali songa ate ye omwami amanyiddwa nga pastor Bugembe afunye omubeeza n'amufunira oba n'amuyonjeza awaka okosako n'okumuboobeza ettooke n'empewo y'ekirobo olyawo. Kati no ba social media in-laws ne ba social media bloggers be basoose okuvaayo ne batambuza amawulire gano nti Pastor Wilson Bugembe mwanattu afunye omubeezi. Kino nno akyajjiddwa oba kyawanuddwa ku mukutu ogwa Instagram ogwa Pastor Wilson Bugembe era bwe yavuddeyo n'apostinga ekimuli n'abeera nga ategeeza nti munnange afunye actually yagambye nfunye omubeezi yagambye I'm in love kitegeeza nti yagudde mu mukwano but abantu ab'enjawulo ne bavaayo ne bakakasa nti Pastor Bugembe afunye omukyala. Wano ku Vika Exclusive tuyinza kugamba ekintu kimu atanavaayo kwanjula kutwanjulira mukyala nti yono atera okugamba nti ali mu mukwano. Kiyinzika okuba nga ali mu mukwano ne Katonda we, ali mu mukwano n'endiga ze, oba ali mu mukwano n'ekintu ekirala kyonna. Don't forget to like, to share and also subscribe. I sign up.